nalaba nga abaana bagenda fiirwa sente zaabwe abatakimanyi. Nokimanyi bangi baali tebakimanyi Sumie. Abaana bangi baali tebakimanyi. Era n'olaba oli mbambi ali bweru naye n'aweereza muganda wakimanya akola mobile money n'agamba munnaye ebintu bikyuse ekijja kyokya jjayo commission wo bintu bigenda kyuka. So natuula wansi ne ngamba waaki at least ko ku 10 n'entasaako 5. Nenkola eyo video eyagenda mu bantu abangi abaana ne bampuliriza ne bajjayo commission waabwe. Era bali eri abegundi abasiiwufu b'empisa beera ne basigalayo ate enkeera be baazitema nga tebaziraba ate ne baddukira ewange. Sumi sente zange bazibbye ate kati nkoze kye ngamba owaaye mwanvumye owenjogera embyagamba owaaye wandabako nga nkolamu MTN toddamu kuba ku ssimu yange. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Twagala okuyozaayoza ttiimu y'abannaffe aba Uganda oba ttiimu eyaffe eya Uganda. Abamu mulowooza nti ttiimu eyo ebeera Uganda Cranes wabula ebeera Uganda Cubs, ttiimu y'abaana abato aba under 17. Waliwo World Cup oba ekikopo ekyensi yonna ekyamawanga eky'abaana abali wansi w'emyaka 17 kiri mu kutinta mukwano gwange mu mbeera emu oba endala. Nga n'olunaku olw'eggulo Uganda yawangudde omupiira ku goal 1-0. Twabadde ku round of 32 ekitegeeza nti Uganda yagenze ku round of 16. Uganda ttiimu y'amaanyi ey'abaana abo yakuba France oba giyite Bufaransa, kati twakubye omusenego ali ttale. So tomanye essaawa yonna oyinza olaba ettiimu y'abaana abato ng'esoose ey'abakulu okusookera ddala y'abasoose okugenda mu World Cup kati eyinza n'okubasooka okuwangula ekikopo oba n'ekiwa oza batuwa holiday ya weeks 4 nga tucelebratinga. Kale aba CD omusunzire erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Sumie agenda kubabuuzaako eddakiika 5 then tugambe ebigambo. Ogenda babuuza. Mbalamusizaako mwenna abatulaba essaawa zino n'abatuwuliriza. Amannya gange nze Sumaya Nambiru Nakamya. Eritambula bamanyi lya Sumie lyenkozesa ku TikTok n'emikutu emirala. Neyanziza nnyo okunkyaza. Amina ndi ne Sumie owa mobile money. Omu ku banna mobile money mu Uganda abakuukutivu ndozo olina amaduuka nga 40. Waayo nankubye akatayimbwa. Omanyi buli woyogera ku mobile money kati gwe kyolina omumanya inze nkulembera abalala nga 8 emabega eyo abantumi buli bakulaba ng'oyogera ku mobile money baga kati Sumie amaduuka agendooza akeera ku kapiki ng'agenda alambula duuka ku dduuka erya mobile money kubanga buno obumanyirivu bw'alina tebubanga. Bano abaana ekisinga okunsanyusa oba ekisinga okuneewuunyisa babeera n'ebibaluma naddala mobile money singa saavaayo kwogera ndowooza ebimu nange sandibitegedde naye okuva lwe navaayo n'enjogera ku kigambo mobile money natandika okulaba n'abaana bankubira bennyini nga bambuulira okusomooza kwe bayitamu which means baali tebalina aboogerera. Kyampa nnyo ekyokuyiga n'okulowooza. Yes. Kale olunaku olwaleero nsooka ne disclaimer. Eno show olunaku olwaleero tetugikoze kuba nti nno tuyingirira kampuni ya Airtel oba kampuni ya MTN mu nkola gye mukolamu emirimu gyammwe. Tetukoze sheeno kuvumirira bizinensi zammwe nedda. Eno show tugikoze ku lw'obulungi bwammwe nga Airtel ne MTN ate ne ku lw'obulungi bwaffe. Kati ffe tuyimiriddewo ku lw'aba agenti ba mobile money mu Uganda bonna. Tugenda kukozesa ebimu ku kwemulugunya okwaba agents okuze ku videos ezizze zikolebwa bye baayogerako sigwe mulundi ogusoose okubanga tuli wano. Twali tubaddeko wano Sumie nali mukyazizaako so guno guba mulundi gwe gwa 2. In fact gwa 3 kuba luli twakola videos 2 ng'ali wano. So buli kigenda okwogerebwa MTN and Airtel don't take offense. Take a lesson for the betterment of us mobile money agents in that line. True. Olina kyogattako? Sina kyengattako. Kale tetuzze kukolokota business wabula tuzze kwagala business etereere. Business tujagala. So temutusiba ndino twayogeredde business zammwe
Yokumanya tujagala Wuuno atandise n'okaaba lwa mukwano gwalina eri mobile money. Kale so tugenda kwogera ku mobile money Airtel ne MTN but olunaku olwaleero ettooki ennene twaze n'ebitooki bibiri ekinene kye MTN akati n'ennyo ke Airtel kubanga tebadde yes kuba obulumi Airtel yali atuyisa mu bungi tomanye ebimu bitereera ebirala ne bisigala nga biraalidde. Sumie tugenda kutandika ne commission structure empya nze nina ebyange naawe oyina ebibyo but you will take the honor okusookera ddala twanjulire MTN commission structure oba engaba ya commission MTN empya eri etya nze kati nja kwemulugunya ku yo nga nze nja kukola contrast empya n'enkadde kati gwe tubuulire empya eri etya. First of all kye neebaza ku MTN nga sinabagenda mu maaso neebaza MTN gwe mukutu oba ye kampani ekola ekintu nga like ekola ekintu then neeku announcement and they take what ne bakugamba nti tugenda kutuuza meeting buli agent tumwagala mu meeting eyo kyembeebazaako kyekintu ekitali kuki ku kampani endala eno okitegeera kampuni mukwa emyufu MTN esobola obbaweerezanga message ne bagamba tugenda kufunamu enkyukakyuka mu mpeereza yaffe era ba agent olunaku bwe luti tugenda kuba tumiitinga baatugamba era abasobola bagendayo mu zi meeting mu bifo bye twali tugenda okumiitingiramu mbeebaza nnyo mwebale nnyo ne mwebalire ddala mwe temukeera ku makya kuteekawo kintu kikolerewo nga ffe tetunnaba kitegeera. Thank you so much for that. Structure eyo baatugamba yo egenda tambula bwe tuti jjukira luli twali tuyina obuyinza ku commission waffe twalina obuyinza ng'osobola n'omukeberako n'omugyayo n'ongera mu business yo obeera n'amabanja ng'omugyayo ng'osasulako naye kati tetukyayina terikwata ku commission we MTN kuba oba tomulaba namulaba oluvannyuma ng'omwezi guweddeka oba mukuwe bamukuwanga float byebyo ebyakyuse kati awo ali wano naawe andaba essaawa zino tetumanyi buli omu commission engeri gyagenda tambulamu kuba ekisookera ddala baatugambye direct deposit we wali obuzibu kasitoma alina okujja n'essimu ye wali n'omudepositingira ayagala kusindika mutere ku ssimu ye yesindikira omuntu we ekyo kyonna kirabyemu obulungi kuba mulimu bakasitoma abaye ayagenda kujja kugambe sente tezaatuuse nasindise sente ku lunaku bwe luti sente tezaatuuse zaalazeewo kitegeera kati wali wabanga yatadde ku ssimu ye neyeeweerereza omuntu we era yalina okweddamu ansa ezo ekyo kye nalabyewo naye ate tebaalabye biki bano bakasitoma baffe betubye bayitamu tebamanyi kiri ku ground kasitoma agenda kujja akugambe njagala ku deposit ate oludda tebabimanyi bayida tebamanyi nakwawula deposit and sending agenda kugamba njagala ku depositing omugambo oteka kusimu yo nagamba mbadde manyi kyekimu nsindikira go nomugamba ekyo kyali bikasitoma byewugulaza byenyiza nga byewugulaza gukubuuza kasitoma kijja okusindika n'okuteekako si byebimu nze nteerako sente simu teri wano Sebunga gunyivu nyote gusekana kuseka. Yeah, exactly. Kati awo omugamba ekintu ekyo mbuteeka kusimyaga nagamba nina ebbanja bamanja bagenda zete manina mu obusente. Kati okitegeera. Kati awo ina kwogera naye kuba oba tomanyi either bagenda kutema sente ng'osindise oba tonnaba kuba this strategy oba commissional structure tetunnaba kutegeera ntambula yayo till we tunaafuna omwezi gwaffe guno ogusooka mu system ene etambula. So awo n'omugamba kale empayo 10 kusindikire. Yep. Okitegeera. Nenga alukuwa. Mulimu abamu bayida we tufunye obuzibu bwa maanyi. Tufunye obuzibu bwa maanyi nnyo twogera ebigambo n'owulira ngo ovudde ku mulimu nga wenna okwoyinga n'amalusu gakuwedde mu kamwa tunnyonnyola bakasitoma but why? Awe nyine I saw a video waliwo ka agent kawala kali proud okukola mobile money kali ku TikTok oko. Kaitana agent oba enjo katekako ne emoji lwa love. Kakute video yabadde ya sensitization. Yeah. Wakakwata ka video customer na joba ne mitwalo 10 nga yagala sindika ne kaje ne kamwa enjaga kuterako sente ne kambuza esimu eriwa.
ate si mu nsaba yaki ne kamugamba twafuse bambega twafuse ba police ne kamuja esi mu nsaba yaki kono mbubali nga tebagisaba nkatwe kamaze ne kagamba oba oyagala sindika mpa 10 olukola ki olusindika kono nze bali nga bansindikira bwerere ko kakawala kale genda bakusindikire. Then I loved that so much and I think everyone should embrace that. Yes, by the way, ne wali wenkolera there is a strategy kuba buli omu munyivu mu business yenga ye buli omu munyivu nga omulaba era customer wajja muli ba customer bali arrogant, sorry to say, nga tayina mpisa mu njogera n'obanga ugenda muyamba naye njogera ye yokka omugamba genda kewala naye nalaba customer wazunga mobile money zonna njogera mbi bizunge namubuuza osindika oteka ku simu njagala kusindika nyamuga ojja kumpaayo 10 nagamba byatandise ddi ize nga bansindikira baagala ekyo byatandika ngeri gyembita nyamugamba sebo oba toziina genda kewala naye namulaba nga azunga ng'ava wano ngeri bamugobye neri bamugobye okitegera nga ojja kuyiga ojja kumanya mugenda kuzunga ekyo kyo bakimaye mujja kuzunga kasita temuba na sente zisindika kyo kituufu naye nga mazima gali nti all in all nze kyensaba MTN mu buwombeefu obw'amaanyi nga we mwagenda ku social medias nga we mwagenda ku radio nga we mwagenda ku TV ne mukola announcement ne mugamba teri kuddamu kuwa agent yenna 10 lwa kusindika okusindika kwa bwerere zino meetings mutuyitamu ba agents ne ba clients bandyetaazo biwulira biki bye tudiscussinga bo babitwala nga byacha tugenda fiirwa ba customer mugenda fiirwa ba customer kuba oli wo mugambe ekyo kitwagamba kanfise MTN kangende ku Airtel okitegera tugenda kufiirwa mugenda kufiirwa lwaki temuteeka mu akasente akatinitini ne mukuba obulango ne muzaaye feedback ezo mu mawulire ku radio ku TV ne mubagamba ebintu byakyuse mukimanyi country gye tulimu bintu bikyuka buli kaseera ate tulina kutambula na kikiriwo kati mutuwadde tusaba muddeeyo mukuba obulango bakasoma mu bagambe bannange kati okusindika nonno kwa sente kwazeemu buto buli omu n'omuntu wa wansi akitegeere tukooyo okunnyonnyola onnyonnyola n'owulira nga amalusu gakugweddemu n'onyuka n'owulira nga omutwe gukuluma olw'okuba oyagala okukola akasente kyekyo kyensobola okusaba MTN kuzzaayo bubaka obwo mu bantu ffe twali tukyetaaga naye ne ba clients baffe bakyetaaga okukitegeera kuba omala essaawa nnamba ng'onnyonnyola customer ate nga waliwo n'abalala bakwetoolodde baagala service yo n'omugamba munnange kati ebintu byakyusa oba oyagala kusindika depositika ku simu yo osendingira omuntu nagala ate byazze bitya n'omunnyonnyola n'omugamba kale empaayo 10 biki ega nga nina 5 awo nonna abaakuyambi omugamba leeta kale nsindike tewali buzibu oluddako ojja kukola kino na kino omugamba tewali buzibu kati awo olunaku wofuna ba clients nga 3 bonna betaaga kunnyonnyola oba ogenda kukola otya ate kati jjukira mulimu ne ba agent bakatwewungu ye nga tayagala kunnyonnyola kati nga bw'ojja nayo ayogerayo ekigambo kimunaga oba igete booli naawe tosumba amugamba osindika simu eriwa kw'osindika togiyina genda oba si kyo asirika busirisi n'akutunuulira ati gw'omanyi so bintu bingi ebirina okukyusibwa. I think we have a lot to talk about today. Oba ntandikire wate omanya mpozi ya mobile money eno teggwa malojja ebintu bingi nnyo ekisookera ddala nga tetunagenda ku ngaba ya commission mpya katusooke ku meetings. Sumie, I want to tell you mu kitundu gyemba fe meetings twaziwulidde buwulizi nti zaaliwo but messages tetwaziraba eziyita ba mobile money agent mu meetings MTN ze yatuuza message tetwaziraba simba wakati awo obuzibu buli kuba gundi babayita batya ba supervisors obuzibu buli kuba supervisors era nebaza mu kitundu mwenkolera supervisor waffe
binocular groups. You get it? Yeah. You get a group mu kitundu moli because they map us. Yes. Baku mapping okusinzira mu kitundu moli. Then ne babateeka mu groups ezo. Nga buli ekiyita bakibagamba. Buli MTN kyeyisizza ekipya bakuteeramu mu group nosobola okitegeera. Aba bakyusiza MTN ne Airtel. Abantu ne bakitegeera kati obuzibu obuliwo. Mulimu abamu nga yakatandika business. Okitegeera supervisor tamumanyi tebamu mappingangako kati oyo yafuna okusoomozebwa mbuuza atya tewali amumanyi mu groups ze bakola taliimu kati bino byonna nze ekyandeetera okukola vidiyo gye nakola bataayi bange natuula wansi ne ngamba nze nkitegedde MTN egenda kyusa ebintu commission eri gye bali bamutuwa bagenda kajjawo abaana bagenda kufiirwa sente zaabwe. Okimanyi wali whistleblower w'amaanyi nnyo nnyo. Yes. Nalaba nga abaana bagenda kufiirwa sente zaabwe abatakimanyi. N'okimanyi bangi baali tebakimanyi. Abaana bangi baali tebakimanyi. Era n'olaba oli mbambi ali bweru naye n'aweereza muganda wakimanya akola mu mobile money n'agamba munnaye ebintu bikyuse ekijja kyokya jayo commission wo bintu bigenda kyuka. So natuula wansi ne ngamba waaki atilistiko ku 10 n'entasaako 5. Nenkola eyo vidiyo eyagenda mu bantu abangi abaana ne bampuliriza ne bajjayo commission waabwe. Era bali eri abeegundi abasiiwufu b'empisa beera ne basigalayo ate enkeera bwe baazitema nga tebaziraba ate ne baddukira ewange. Sumie sente zange bazibbye ate kati nkoze kye ngamba owaaye mwanvumye owenjogera embyagamba owaaye wandabako nga nkola mu MTN toddamu kuba ku ssimu yange. Okitegeera nadduka laga ate kati bazitemye biki ne mbagamba nakoze vidiyo eyo nga nange simanyi kigenda kuddirira. So wakosa common sense ayangu okuba we babanga sente zo bazitutte MTN ejja kuziza give it time. Wabula tobalemerako biki tuuza akabinako wansi kakkana bajja kuweereza sente zo oba tewakikola mu bwangu. Era abaana banneebaza bambi I was so you were grateful nga ne munsi abo balina ke bateeka mbeebaza bateekamu oba just nze nkolerera nsi. Okay. Kale ndowooza ne wona atuuka ogula lanchi ojja baga yenza ow'ensi mu mpeeso ani. So nasanyuka nnyo okulaba nga buli omu aggyeyo sente ze kati awo ne batandika okumbuuza ebibuuzo nange bye sitalinako mutwe na magulu. Waliwo ne yambuuza are you a spoken person of MTN? Obijjawa. Kogwe gusale mukwano. Nenga spokesperson wa MTN omumanyi n'omumanyi. Simumanyi na mumanyi. Oba weyatero gwomanyi. Simumanyi na kumumanya. PR wa MTN weyatero. Nze nfa kuba mobile money agents bannange. Chovola we nakola video namanya nti waliwo atafunye message eyo. That's it. Waliwo atagenda kutegeera biki ebigenda mu maaso bigenda mugwako bugwe nekola message ezo era ne mbaweereza some of the messages batuweereza kati ze kyesobola okukubiriza abaana buli omu ali mu kitundu mwakolera look for your supervisor omubuuza ebibuuzo by'olina omubuuza omugame n'omugamba nteeka mu group eyo nsobola okumanya kuba business gy'okole kukakatako okukugimanya okufa from roots paka waggulu chikukakatako okitegeera kati Sumie nze ogenda kuba oyogera answers nga wenkubuuza ebibuuzo and I'm representing group y'abantu abatamanyi oba abali mobile money nga babungeeta bubungeesi nga nseenene kati this is the thing nkugambye nti abantu abamu message tebakola ki tebazifuna Sumie oyogedde ku kya WhatsApp groups. I want to tell you ekitundu mwenva bukyambaawo leero lwensoose okuwulira ekigambo WhatsApp group ey'aba agent aba MTN aba mobile money ekitundu gyenva nina ba agents abamaze emyaka 10 plus mu mobile money kale at least emyaka 8 nga taŋŋambangako kigambo kya group era ng'ebintu buli we bisobaasobana akubira owaayi ndaba ate kino naye nga ba agent abo bakadde nga ne location ya business we yali weeri nakati ebbanga emirembe ezze ekyuka in fact akabano kaba nti ennaku zino sede zikoze eki zikendedde bali abagitandika nga ekinyama kiwera. I have a couple of people ne sibawulirangako mu area yaffe nti waliwo group ya WhatsApp nsoose kiwulirirako
kati olaba obuzibu buli ku bano ba supervisor nga wenkugambye buli supervisor oba oyagala omulimu gwo okitegeera kitandika naawe ogamba abantu bange bano ngenda bakumaakuma ntya wembanga sisobodde kubatambulako olunaku lulamba buli omu ne mutuukako bwenti ne bwenti nkoze ntya okubawa information ebeefulumye mu MTN so balina kwata ba supervisor buli muntu eyamappinga abantu abo abatuuze babateeke mu groups nze ndaba group eyo egenda tuyamba kinene nnyo groups ezo zituyamba kinene nnyo bano ba supervisor bambi batambula jjukira mobile money agents bangi mu bitundu oyinza omulaba ng'atambudde akuvuddeko wano nakube esimu ng'ali wala nga tasobola kudda mabega ate nno nga akola ku kyalo kimu as in a village ng'ali ogwo kati awo mba nsaba supervisor ali eyo mu kitundu kyammwe bw'aba ayagala to make his work over her work easier akole WhatsApp group kubeera kyemmanyi eyo information yagitegeera nti eyisiddwa naye yalemererwa ogiyisa mu baki mu bali mu field abakola mu mobile money ekyo kyendowooza Sumie waba wagenda beerawo meeting z'aba stakeholders kale meeting z'aba agent tetukozesa lulimi luli lwa kinankani waba wagenda bawo meeting z'aba agent company zino ze zitegese lwaki abagaba float tebajjanga batugamba by the way it is as simple as that nga sinaagenda mu maaso naye abantu abo ffenna ba mobile money agents tukkirize tugaane siri ku side ya MTN nze njogera ku byendaba nze sisala amazima gali nti MTN yatuweerezanga message buli lunaku buli kumakya ng'egamba we have meeting mu kifo kye kati nze ndi wali eri kanyanya okitegeera naye bampeerezanga message tulina meeting ku Tik Hotel saawa bweziti tugera kwogera ku commission structure mwagenda ne ku Tik yes twali ku Tik awo walayi ne batuwa n'olunaku we tulina okutuula which means buli agent yafuna message but honestly we didn't receive anything like messages. I have more than 5 people nze naba agent abawera abatano tebafuna message yes bezo ngaterabayo beba agent abalina n'ebitabo omanyi kati mulimu oli ajagamba osanga gwe agent boyogerako beba nabalaga java batakebera message yogera kuba agent nga alina n'ekitabo kye nga buli ka message akola ki anotinga kati obadde okimanyi ate Sumie in this age and world sisuubirayo agent atabugumiziddwako asobola no sisuubirayo agent asobola kukola mobile money kwera myaka 2 nga tabugumiziddwako ne bw'aba teyasoma obwongo bwe buba fast nnyo okulaba message ne bumanya ekiddako kozi mobile money mutayi wange omuntu ne waba at least ne woba wakoma mu P1 obeera n'obwongo ssebo obuli fast teri mudandala akola mobile money era temuzalawo abantu bakola mobile money teri musiru asobola kola mobile money era kwagera n'olowooza nti abaana bakola mobile money tebaasoma oli musiru emirundi ena olaba n'okwebaka obwebazi customer n'akuyita alaga ndipostingire 2,000 zero gy'oyongerako ezo ziba ssente ate omwadde 2 gwe gumwaka 8 wali n'ebbiri zaakulekedde so kyembadde ngezaako tegeeza mbadde njogera ku kya messages nti nina ba agent bange bemmanyi ng'aba 5 nga bakabejja mu system mu kyalo kyendimu naye nga bonna kuba bali kyembamanyiko bambi voluntarily bo bakola nga nawe bwokola voluntary work bw'alaba akantu akubira naga owaayi kano wakalabye because nze kyemmanyiko ekisinga okunyuma ne bwe mbanze ne nfuna message nti waliwo meeting nkukubira Sumie we tubanga tuli mu kitundu kyekimu olw'ensonga njagala tugende mu meeting eyo tubeeyo ffenna abasajja tubookye nga tuli ffenna tudde nga tulina contentment mitima gyaffe nti omanyi abaye tubookyeza ebibuuzo tulemereddwa just kufunamu share yaffe ku birowoozo bye tutaddeyo kufuna ku saidi yaffe oba kitegeera so nze nali nsuubira at least nze twandifunye amasimu mu ba agent bannaffe but ekitundu gyemba oba bateekateeka tukolera meeting naye nga sinabagenda kuba engeri gy'okyogeddemu oba ne supervisor tebayina jukira waliwo bano abagaba float kati ze kyemmanyi kiri kimu waliwo ne ba supervisor bo balabika kati olaba supervisor mu area muli
ndoza mu myezi nga gijo oyinza omulabayo mulundi gumu mu myezi nga 3 omanyi bw'obwedda bweyogera otunulira nnyo supervisor but nze omuntu kati gwensinga omumanya yewa float okitegeera in fact nze we nategeerera n'okutegeerera nti omuntu babeera ne supervisor is a day that came line ne bagisiba okitegeera bagagende wasuba bwe manya n'okumanya nti balina ekiduuka we babeesinga we bafubutuka era ekiduuka ekyo tujja kubyogerako omuntu gwe basibidde line akavuyo koyitamu era temumamaala na code so mbadde obuzibu tudduka tuvaayo tubadde tukyayogera ku kiri ekya meetings negamba nti I have more than 5 people abagundivu mu business ya mobile money naye nga bonna tebaafuna message era njagala okutegeeza abantu b'ekitundu ekyo ze siina bwempulira yali nabuuzizza abantu abawere 10 meeting waliyo nti eyaliwa people didn't receive messages that side. To be honest, yeah. Kale sijja gamba nti bazifuna oba ne baje. Ngatonamba answer you. Can we have more than 10 people Sumie? Bonna nga mobile money mu kitundu kimu. Bonna ne kuba nga tekuli muntu n'omwana afuna. Ndaba tekisoboka. Nsobola okutambuzaako ne tugenda nga tubuuza. Kyobola bankugambye oba kuba waliwo buno bu promotion bakuweereza bu message bwa promotion noga bano bamanyira noka deletinga kitegeera kumbe wa deletingiramu nekwetaaze yo mwangu Sumie ongambe nti bazibawa every day Sumie owa mobile money omumanyi ku ntya gyatyamu nti ayinza osangula message nga bamubyeko sente amaleka sangula message ku nsi kuno wabayo omuntu asinga osoma message ku nsi kuno kaba kasimu ka mapeesa naye wa mobile money asoma buli ka message akajja buli kaleeta n'akapronouncing mukama because oyinza okusiriwala n'onyiga epeesa ng'esente abasajja bazikoze eki baziggyeko so how do you so ye weakness eyo eri awo era bwe baba basobola babeere standby obalaba supervisor waabwe bamukwate mukono kuba mulimu abantu nga fayini yafuna omulimu naye nga tagwenyumirizaamu kyensobola okugamba oba tasobola kwewaayo nga ye omuntu ku mulimu gwe yafuna kati Sumie obutafuna message obuteeka ku supervisor okuba nti ffe ekitundu kyaffe tetwafuna messages era ne meeting tetwagimanyaako kati ekyo tukizza waani ekya messages sijja kugira supervisor kuba supervisor si yaweereza messages kati kyajja kitya Sumie okuba nti abantu beewaffe tebaafuna messages ne meeting tewaliiwo yagitu buli omu bino ebintu okimanyi ntino okimanyi Sumie naakasomesa aba mobile money bana nga nze mbatuukako nga tamanyi kigenda mu maaso ne mugamba nno munaye kati osobola oyitaayitako wano na wano tuyitaayitako ng'akyalimu eri enkola eya kipanda muleera ajja yajja nga tamanyi na kirimu just alaba bu message bugamba musimanyi otuuse wano kati dda wano buli obwa ssente mukati kotuuse wano nno dda wano tukwongereyo 2 kyalaba just era by the way ka message ako bangi ke kali ne mubba babuze biki buli omu agamba bakugamba kola bw'otyo ogenda kufuna zino ssente balinga bakugamba customer bali abo bakulinze bangi so kati ekyo Sumie kyeŋŋamba nti kijja gitya nti abantu tebaafuna messages ekyo kyose ejja kulimba tetulina meeting gye twalimu Sumie however busy I can be nze kulwawo kwagala information sisobola kumanya meeting eya MTN oba eya Airtel ntegenda baawo eruddako nja kuyita tugende maya nti kabuzibu siriwa area yammwe tebamapingireyo nedda tugendayo nga yes kati nzompeta nenzija tutuula mu maaso I want to tell you kuba tugamba ebyokunywa kuba balina okuddugaza emmeeza kuba tujja kala emimiro tugenda n'ekicupa kyaffe kya 10 ekya sipayisi webali ate tujja kwekwasa mu tugenda ne rimu y'empapula kyayogera kye tunootinga kati tumubuuze ebibuuzo tujja laba bayita owa security nti bano basobola ofuluma so I was telling you kale kati kansupportingeko ku kyobadde oyogerako ekyaba supervisor kola groups obulungi bwenkirabye butetuffe tetukiina nsobola okuwa WhatsApp yange teyinaamu ka group yadde akakunkumuka so this is the point ekiriwaawo kale ekyenjawulo mu kitundu mwenva waliwo gayi yabba ba mobile money agent abawerera ddala 10 yes gwe nakugambako ndabira ddala nti osanga singa waliwo group
wayinza okuba nti ate baali bajja kufuna ne coordination kuba buli omu yeyanditaddemu nti nze banzibye million 2 nze banzibyemu nze banzibye 3 osanga wandibaddewo speed esiba lines ku speed faster kubanga ojjukira gwe baba bakkubya akamu odda mu kunoonya gayita odda mu kusiba line ye but Sumie wagamba nti nze atutte 3 nengamba atuttemu then Rukia nagamba nti atutte 5 omulala nagamba atutte tumaliriza tugambye supervising line mugikole ki mugisibe kuba ina complaints ne screenshot ez'abantu abataddeko float ezirabika okitegeera sesobola okusibwa but twamaliriza ffe ekitundu omuyaye akuulise n'akasente akawerera ddala era ffe mu kitundu kyaffe wabeeramu omubbi waliwo era kuba ekifaananyi n'agamba ono omubbi yanzibye zino bweziti ne bweziti wajja wano okitegeera buli omu ne yeekola ki ekisooka mwesimye ku bintu bibiri mwesimye omubbi mumumanya mwesimye mukyalinayo n'abalina ssente ez'okubbibwa mu kufedebwa kubanga ekitundu ekyaffe abantu tebafedebwa kale away from that tugende ku kiddako wali twogedde ku meeting njogedde ku nsonga ya meeting ffe munaye waffe gyemva tetulina meeting name era sobola kugamba nti abantu baatula wano we didn't receive anything like a message ekyemutn kati maybe you can explain to us kyajja kiti ewaffe kuba ngambe tekiri ku supervisor ezokubeera nti mu meeting kuba tuliseera bw'oba oyogera basobola okukebera mu system ne balaba nti oba message yajja oba teyakola ki teyajja naye ate tujja tutya nti abantu abasinga kyogamba nti bonna bantukako batya kuŋŋamba nti bagenda mu meeting ne bandeka abatali nti ndi mwannyinaabwe oba nti nali mbasaba ssente what people are telling me we didn't attend anything like a meeting kati njagala tugende mu meeting eyo olinako meeting gye walimu oba gwe tewasobola meeting saasobola kuba nali fixed naye abaaliyo bampa information era nga buli kimu nga weekikugambye wekite wekyali mukama mulungi nti Sumie gwe tuli naye yali mu meeting me I want to go into the details of what happened in that meeting amazima gali nti saaliyo yes kati kale njogera naye gwe twogera n'owemutn wali tuyingire details bwe tutuuka mu meeting bakitegeeza bayita ba stakeholders bayita ba agenti bonna ne bajja kambuuze meeting eno bayita ba agenti kukuba nga bwe tuba parliament bw'eba enaateesa ereeta gye bayita ebbago bw'ereeta ebbago nemanya nti kati ab'NRM bangi ab'NUP be baddirira n'ab'FDC bwe batyo likubaganyizibwako ebirowoozo bwe limala okubaganyizibwako ebirowoozo ne muteesa bwe limala limaliriza ne lifuuka etteeka era mu ddyo babaako bye basangulamu nti nze owekabeera maida abantu baffe muba mubakosezza bwe muti nze akikirire kalamoja ekyo tekijja yita olw'ensonga ffe ssente tuzifuna bwezi timujja kuboga omusolo mututaddeko muki mungi abewakiso ffe twesobolasobolamu etteeka leka likole ki liyite mbuuza Sumie mu meeting bayita abantu kuteesa so that banaayisa ekintu oba babayita kubabuulira kye bamaze okuyisa amazima gali nti bakiyisa ne batuyita mu meeting babagambe nti twabaganye ebirowoozo ku kiki okitegeera era abasinga obungi percentage esinga ey'aba agents basanyukira nnyo ekyo ekyokukwata commission bamutuwo ng'omwezi guweddeko koza abaana abasinga bagamba obusente mbadde mbulya ntuuka omwezi nga siinaawo ki akasente kati omubanga mukakutya nga mukatuwa mwezi nga gukoze ekiguweddeko that's very good era bakisinza nnyo ne bakyebaza naye obutakwatagana bwava ku direct deposit era kyenkugambye ekyo tosobola kundekera kintu n'oŋŋamba nti ate nga wakeera ku makya nogenda ku radio nokuwa announcement teri biki temubawa 100 biki ne kati nokindekera nze Sumie bwe mwali mu meeting eyo kale olina ba representative baaliyo baleeta kiteeso kiwedde ku kibagamba nti ffe twabataddeko etteeka lino oba baleeta abantu babagambe nti kinaakola tukikole oba tuleke olw'ensonga kati kansooke natunula kya direct deposit manyanga ekyagundi kya commission kyoŋŋamba ekya holding a commission tukirize tugaane waliwo abasajja wano abanene mu mbomba money
nga yo okubeera nga ajjangayo commission we n'abaako byamukozesa kimwongerako kinene nnyo kimwonya okwewola amabanja naki okitegeera mbuuza baleeta kiwedde nga bamaze bo MTN tusalirawo ne batugamba nti mwali muze kuteesa ku kye bamaze kusalawo oba mwali muze tuteese omuntu agenda okuleetera ekitengo already badisayindizenga ne sayini bazikoze signature oba nfuna bulungi bakutegeezaako because definitely that is my question Sumie meeting eno MTN yali eyita ba agent bateese oba babagambe nti ffe twabataddeko ekintu kiikyo mufe nakyo amazima gali nti batuyita tutegeeza nga ebintu webikyuse sijja bawolereza bajja batugamba bugambi nga system wekyuse era ebintu webityo bigenda okwasa kyova olaba buli omu tamanyi ngeri commission eno wagenda mufunamu era buli omu akola naye alinda mwezi guggweko alabe engeri gye bagenda omusasulamu MTN okitegeera kozi bo bayisa amateeka gaabwe gaggwa fe okuyituyita meeting baali batutegeezako butegeeza Sumie I want us to use this show, this very moment, to condemn. Me, I condemn. Obagwe to condemninga. Njagala okuvumirira. Nesse kuvumirira yenna. Ekikolwa kya kampuni z'amasimu. Ze tukolera ngaba agent mobile money. Okuleetanga ebiteeso. Nga mwe mumaze okubiyisa. Ne mutuyita mu meeting zammwe. Mubitugambe. Temutuyita nekati MTN ndabe esinga kukuyatero gomanye yatero tuweleza message enkyera nekolerawo ati bosi wange wonna weewo wali kuteesa ati nayo bosi wange kyekyo kyenjogerako kampuni z'amasimu lwaki muleetanga amateeka ne mugateekawo nga abantu be mugataddeko ba agent temusoose kwogerezeganyako nabo oba kitegeera kubanga ekintu kye baleese kyo bakireese ne bakikola ki ne bakiteekawo naye ate tulina enkola enkadde ebaddewo ekirala enkola enkadde does it just phase out from nowhere nti Sumie recording a video agambe bannayuganda nti bane mujjeeyo sente zammwe tufa kubanga bwabulayo ennaku mmeka bbiri banange kampuni z'amasimu mmwe mwasalawo kuba nti nno kati ekintu kikola bwe kityo kati jjukira gogera bukezi n'ogamba kati commission mbadde nga mubawa kati mubajjeko tumulinde ku mwezi olowoozezza ku bantu abakakapitaaka ak'okweyiiya naye ng'alina clientele base eyaddala nti bwajja n'ayingizaamu kyesatu leero akigattako kakapito ne kakula nti omwezi kugenda okutuuka jjukira ne float ayinza okuggwako n'ofuna kasitoma onogakangeneziryo ka commission nkakozesa ontegedde bulungi nti bino by'ebirowoozo bye wandifunye singa MTN oba nabbago nti njagala nno mikwano bakyusaamu mubadde nga commission mumugjayo we mwagalidde olw'ensonga eno n'eno nayo n'ogituwa olw'ensonga eno n'eno tekikola ngenda mmukwata kati omala n'obuuza Sumie gwe wa mobile money agent olowooza ki Abbas olowooza ki Rukia what do you think oba nfuna nti kati bw'otuteeka awo ffe ne tusooka tuleeta ebiteeso byaffe ne wabaawo ne polls ezikolebwa kale tukayite nga kalulu nti tugenda kutambula kubanga MTN ne Airtel nkakasa ebitundu 14 waakyo balina buli kyetaagisa okutalaaga eggwanga lyonna nga bakuŋŋaanya ebirowoozo by'abantu kale mutuwuddiise mu bikuŋŋaanye mumale mututeekeko naye nga abantu balinamukko mu mutima satisfaction nti ebintu tebakitutaddeko buki bino bikwikironi byebateekawo kati waki bateekawo bikwikironi ati kati Sumie olaba kyoliko omuntu agenda kwewola layini agimenya agende ku kidda kati omanyi lwaki Sumie oli mu kuleeta ekirowoozo ekyo nti bino byonna bye birowoozo bye wandireese mu meeting eri egaana okututeekako kino kati saawa zino kino kyokola
oli mu kudefending a company I'm not defending no a ngamba company. kyengamba muli kiri psychological kiri nacho olina muli obugamba oba osanga bakituteereddewo lwakino kikwikironi oba osanga kino bakireese jukira bo balina weaknesses zaabwe ze batasobola tugamba yes kyobola bateesa ffe ne kuba kyengamba Sumie ffe tuli ba agent ffe tuyambako MTN ne Airtel okubatukira ku customer asembayo teri muntu agenda kwagala withdrawing a sente avuga agende paka ku Wampewo Avenue okitegeera teri muntu agenda kwagala withdrawing a sente agende paka eringadde Lugogo okitegeera ku MTN teri agenda ku Airtel ayina kujja ku kaduuka kako ku kyalo okitegeera n'ekijja kitya nti MTN ne Airtel bwe mutuuka oleeta amateeka amapya agaba mobile money agent temubeebuuzaako lwaki we mukuba meeting mutuyita mu meeting za tubuulira kye mwasazeewo oba nfuna parliament ya Uganda yandibaddenga nayo tetuula bandibaddenga baleeta bulesi kintu nti akati twaleese etteeka liiryo bannayuganda mukole bwe muti ekyo kiwedde in fact eyo bagita na directive tekiba kiteeso nti eba directive nga owulira nti executive order nti president sobola okukeera n'agamba ekyo kibe bwe kityo kuba ssemateeka amukola ki amukkiriza kati kampuni ya MTN ne Airtel nabo balina buyinza butuukaawo nti bw'ayagala okuleeta etteeka ku ba agenti abamuyambako muweerereza ku byalo yaleeta tteeka lye n'alikubawo sebo n'abayita mu meeting mbwe mutuuka mu meeting n'abagamba mujeebale kati commission twamukyusizza mubadde nga mumugjayo gowe mwagalidde ekyo tekikyakola kati nze gwoyise mu meeting oba oŋŋamba nkole ki era liweereza message oŋŋambe nti amunange twakikyusiza cause I don't think there is any essence ey'okubeera nti ŋŋenda mu meeting nzigalewo olunaku lwange lulamba naye nga meeting gye nzijjamu nzijombuulire etteeka lye wantaddeko kubanga sisuubira nti ba agenti bano we baba mu meeting eno bateesa we baba bateesa ku byamaze okuyita bateesa ne bivaawo kuba already tugenda okujja nga waliwo n'olupapula olwa yero obulungi olulina kistampu ki wansi ng'omukulu yasayininze kati kyembuuza meeting zino tuzigendamu kukola ki okitegeera kubanga ne kye baba banze osalawo ne we twemulugunya tutya mu meeting eno kyo kiba kyamaze okukola ki okuyita ate bwe kiyita kitegeeza kampuni nyo eba yabanze dde okubala amagoba gaayo ne ssente bwe zigenda oyingira kati obeera gwe kyoyogera olinga agamba mbweyagala kukendeeza omusimbi gwe baabaze wali nti kati we tukikola tuti tugenda yitawo bwe tuti oba onfunye kyenjogerako Sumi nti meeting ozogerako nti zaaliwo mwagenda mu meeting kuteesa ku kino kireme yita mwagenda kiteesaako kiyite naye nga kifevalinga bonna oba onfunye meeting eyo bagikola to announce tutugamba biki ebyakyusiddwa lwaki tebateeka ku TV ne radio ffe ne tusigala nga tukola ku lunaku oba nfuna bulungi nti munnayuganda obeera wayita waaki mu meeting najja mu meeting n'omugamba kati commission obadde ofuna mmeka kale twakyusizzaamu kati ogenda funanga bwoti na bwoti goodbye okitegeera because the question is enkola enkadde yabadde ki ekyo we need an explanation ng'aba agenti nti amunange enkola enkadde ebadde tekola economy ekyuseemu twagala tukyuseemu kano na kano era twayongeddemu manpower okubatereereza system nammwe muweerezeeyo ku byalo mu bwangu tulina ekyuma kye twaleese ne tukyakikya servicinga ate kyekibayamba okubeera nti bw'onyiga okugyayo ssente okola ki oyanguyira tujjava mu meeting nga naffe tubawadde ebirowoozo nammwe mutuwadde ebyaffe kati tumale tutuuke ku nzikiriziganya nti nedda kati omanyi ogenda obadde oyagala tuggalirayo nga commission tumufunanga ng'omwezi guweddeko ne kale tukolereyo nga kampuni bwe zikola nti omukozi nga akoze ennaku 15 asobola ofunayo ka advance nti kale tuggulirewo oluggi buli nga 15 omuntu abe nga asobola okugjayo first staff ya ssente n'azizza mu business mulimu abadde bajjayo everyday Sumi
okitegeera kati tugulirewo ko tugambe nti kati ffe tuleeta birowoozo tugulirewo kale munaye wateeseza naye naffe tuteesa kale tugulire nga 15 nsoke nziyeeza fa staff nzigatte mu bizinesi okitegeera ne wali kwasatu oba nfuna bulungi cause MTN ne Airtel tewali nsonga lwaki mutuyita mu meeting ku kintu kye mwamaze dda okusalawo mwasazeewo kati mutuyita kubanga kutusekerera kati muzze commission tekyali byakumujjajjayo ebyekisiru ffe twamuggalidde ekirala structure kati kale ekyo nkimaliriza and when we are done with that ba stakeholder mwabayita temwabeebuuzaako mwababuulira kye mwali mukoze eki musazeewo tubakolimira mbakolimidde okitegeera ekirala kati tugende Sumie ku kya commission structure empya okimanyi nti commission structure eno that chart eyafulumye bamitwalo 2 capital 3 5 babagobye simanyi oba producer wange anaakabateerako akantu kano but ffe wano tukalaba babagobye mu system oba tolina sente ziwera nga capital mobile money mweso Sumie commission omupya wa MTN simanyi gwe watunuulidde akantu ako kiki ekyakujjidde mu mutwe gwo kubanze nina ekyanzijjidde mu mutwe amazima gali nti ekyanzijjidde mu mutwe gwe bameka aboofunaawo gwe gy'otuuleyo ku kyalo abajjayo akakadde akamu oba abasindika akakadde akamu oba abasindika 5 babeera bagumu 10 kakaaga 5 5 2 owa kakadde ajjanga nga mirako okategedde okitegeera kati awo baba tebatunulidde ku muntu wa wansi tebamulowoozezaako yadde n'omulundi n'ogumu mulimu omu nga aguddewo mobile money yeeyiya ng'amanya ka business alina essuubi essaawa yonna kajja kwata atandike okuzimba mpola naye kati wano tebamufevalezi there is no any favor eri muntu ono